ng'esigadde sawa mbale bubaze emizannyo gya Summer Olympics egy'omulundi ogwa32 gitandike mu kibuga Tokyo ekya Japan. Twagadde tukulaga ebibuga ebigenda okutegeka emizannyo gya Olympics egy'emyaka egiddako. Omwaka gwa 2024 ekibuga Paris ekya Bufalansa kye kyalondeddwa okutegeka emizannyo gino, era nga guno gugenda kubeera omulundi ogwokusatu ng'ekibuga Paris nga kitegeka emizannyo gino oluvannyuma lw'okugitegeka mu mwaka gwa 1900 n'omwaka gwa 1924, era nga kino kitegeeza nti ekibuga Paris kigenda kubeera nga kyenkanakana n'ekibuga London ekya Bungereza ekyakateekateeka emizannyo gino emirundi esatu. Ekibuga ekirala kyeki Los Angeles ekya America ekigenda okutegeka emizannyo gya Olympics egy'omulundi ogwa34 ekigenda okubaayo mu mwaka gwa 2028, era nga nakino kigenda kuba kitegeka emizannyo gino omulundi ogwokusatu oluvannyuma lw'okugitegeka mu mwaka gwa 1932 n'omwaka gwa 1994, era ng'emizannyo gy'omwaka guno gisuubirwa okutandika ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omusanvu okutuuka nga 6 omwezi ogwa Augusito omwaka gwa 2028. Ekibuga ekisembayo kyeki Brisbane ekya Australia ekigenda okutegeka emizannyo gy'omwaka gwa 2032, era nga kigenda kubeera gya mulundi ogwa 35, era nga gwe mulundi okugenda okusookera ddala ekibuga kino okuteekateeka emizannyo gya Summer Olympics, newankubadde ng'eggwanga lyo erya Australia lyali lizitegeseeko mu mwaka gwa 2000 nga liyita mu kibuga Sydney n'omwaka gwa 1956 nga liyita mu kibuga ekya Melbourne. Tubaagaliza okunyumirwa wamu n'okugoberera emizannyo gino egya Summer Olympics wano ku BBS Telefina, era nga bwe tusabira Uganda yaffe okuwangula emidaali emingi okusinga bwe kibadde mu mizannyo egiyise.